Ekibadde wano kiri nti twayitidde wano ssaawa nga 9 ez'ekiro nga bareportinga nti omuliro gukutte mu Ntinda Industrial area, ne tusindika mmotoka eziwerako 10 okujja wano. Kyoba olaba nti warehouses zino tusobola ozitaasa tizandibaddewo, so tukusanze mu warehouse eri tukitegeddeko nti epangisibwa aba China, mubaddemu engatto ezitali zimu nga ziri mixed ate nga nyingi ziri piled okutuukira ddala ku roof. Titunaba kutegeera kiki ekireese omuliro guno kubanga gwatandikidde eri kumpi ne omulyango munene, naye nga tujja agenda mu maaso nga tubuuliriza mpola mpola okutuusa bwe tunaategeera ki ekivuddeko omuliro guno, naye nga operation etambudde bulungi, teri alumiziddwa, teri afudde,